soddeyo bwanga nkyali oli omulemezi ow'edda balabuzeeko ebbanga naye bambi mbalowoozaako nnyo era bwe mbeera ewange mu mbeera mu birowoozo ntakera mbaleetere ate bino bantu bange ebyebigere nno bino muligirireko awo bantu bange nze nnakubye ebyuma omwana weeruweero mbalage nti eyinza mwanyooma nga luli bwe nalinga mu ngalo za ddaani nazze nkyusa essinza oli kati eno new Bible. So akazindaalo kali erigwe ku luyimba lwa Walumbeza nekyolumanyiiko wakati wa Paulo Kafeero, John Mabirizi oba oliawo ne mukoddomi wange Angel Sekandi Gasozi. Sijja genda nnyo ku bigambo bya mukulu Sekandi naye nga kyemmanyi oluyimba lwa mu kusooka kwonna lwabagibwa John Mabirizi. Lwabagibwa okubagwa si kyekyandibadde ng'okuluzimba. Yes. Kati bwaluzimba baali mu budde obwo nga bali ne Paulo mu Makula Gita Singers. Baayawukana awo oli n'agenda eri ono n'asigala eno. Kati oluyimba nsigaza yaalwo lusigale ewa Kafeero olw'okuba baali ba mukwano nnyo. Sirowooza nti oba Kafeero yayongeramu oba Mabirizi we yaluleka we yaluleka. Naye ndowooza nti yayongeramu olw'ensonga nti yateekamu ekigambo ekigamba nti oba Mabirizi bamulyanga yadde. David Wadimba omuyimbi ow'ennyimba ez'akadongo kamu era aludde mu kisaawe ky'okuyimba ennyimba ezatusinga okunyumira abalabi oba ze baamanya ennyo gezanga oluyimba lwe twayimba ne mukyala Namirimu omwana w'abalo, waliwo Naŋŋonzi, waliwo n'endala weeziri nnyingi. Bantu bange ono ye Mzee David Wadimba, ono ye kojja w'omugenzi John Mabirizi gw'owulira Paulo Kafeero nga amuyimbako mu luyimba nsonda nnya. Kyava ne mbwa kojja ekifuuka nti ate tulinga abaali bafuuse ab'oluganda kubanga twakulira mu nnyumba emu, twatandika okuyimba ku ndongo eno lumu nga tuli wamu. Era bwe yavanga mu Makula nange nenva gye nalinga tusisinkana waka waffe era ne twawukanireyo buli muntu n'asaasaana okugenda gy'akolera naye nga era n'okugenda okufa nga tuli wamu kubanga bwe yagonzebwa engeri y'obulamu yakomezebwawo n'abeera eyo awaka. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Kale muntu wange nate omulundi omulala nzemu okubasinkana obudde buno wendi tunoolira enkulaakulana eri mu kitundu wadde n'ebimu bikyagaanye naye katusabe Mukama Katonda naye atutuuseeyo. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Kuli bwondaba
oba otegeera nti tuli ku nsonga zaffe ez'endongo yaffe eya kadongo kamu. Mukadde wange ono gwenina wano nali mukyazizaako omwaka ogwo oguwedde era ndi wa mukisa nti ne leero tuzzeemu tusisinkane tunyumyeko ku emboozi endala. Mukadde wange nsaba obuuzeeko ku abatulaba. Abatulaba mwenna twongereko ku ddoboozi. bakadde baffe mwenna abatulaba tusanyuse nnyo naffe okubanga mutulaba ku ssaawa zino. Ndina omukulu ng'era bw'abannyonnyodde ng'era bwe twasisinkana ku mulundi guli ne kaakano tuzzeemu tusisinkane era tugenda kuwayaamu byonna ebinaaba byetaagisizza. Okay. Kati bangi ensi eno emikutu gino gyegattako abantu buli olukya. Ku mulundi guli twaliko n'abo be twali nabo era kuyinza okuba nga kukyaliko abalala abaatulaba omulundi ogwo naye nga ate olunaku olwaleero tulinako abapya abatakumanyi. Oba oliawo kyandibadde kirungi ne bategeera ani gwe ayogera nabo. Yes, amannya gange nze David Wadimba, omuyimbi ow'ennyimba ez'akadongo kamu era aludde mu kisaawe ky'okuyimba. Yes. Oyinza okuba nga otujjukizaamuko olumu ku nnyimba zo kubanga ndabye olutamba lwaffe luno olulina. Olutamba lulina era ennyimba we ziri nnyingi naye waliwo ennyimba ezatusinga okunyumira abalabi oba ze baamanya ennyo. Ogezanga oluyimba lwe twayimba ne mukyala Namirimu omwana w'abalo, waliwo Naŋŋonzi, waliwo n'endala we ziri nnyingi okusinga omwana w'abalo. Lwanyuma nnyo wayimbako ne Josephine Ndagire Nabitaka. Yes, twayimba naye. Kati tusuniremukko luyimba olwo lwe wagira ne Senga Florence Namirimu. Okay, kale kansuubire mukadde wange kati oluyimba olutegedde biba n'abasajja ndowooza obadde osobola n'omuyitako mu kkubo. Ensi yaffe gavumenti oba oliawo abasajja bano bwe batyo babasuuliridde nti obadde osobola omuyitako awo ng'etubadde tutambula nga tomanyi ani gw'olina naye nga musajja alina zaabu. Ongambye nti endala nnyingi ogenza oyongerako kubanga ku luli olina kalike watukubiramu akafo akalungi. Ndina mukoddomi wange Joero alwagala nnyo naddala awe wagirira akafo akalungi maybe mu maaso awo ogenda akatuwamu ku kapera. Kalagala bagamba ki? Kalagala balungi ssebo naye mu kiseera kino olw'okuba nti nali ndi wala n'abantu era bannoonyanga balowooza nti siriiyo nenfuna omukisa nensembera mu kibuga wano era abanjagala basobola okundaba kuba kati kisoboka ndi kumpi. Kale abantu mwena abalina ebifo ebisanyukirwamu abalina concerts oba abeetaaga abayimbi buno kano ke kadde tubeere nga tusobola okubeera nga tubakomyawo ku stage. Maama w'abaana mukyala namba ya Harriet, olunaku olw'enkya luno olaba otya muzeeyi David Wadimba singa ajja n'akola ki n'agira n'atusanyusaamu olunaku olw'enkya ku kifo kyaffe kubanga enkya bantu bagenda kusanyuka gogenda sanyukirawa? Mbadde sirina puroguramu naye bwe wabaawo engeri yonna kisoboka ssebo. Okusooka kwa byonna ngenda kufunira omutwalo olabe engeri gy'osanyukamu. Waggumbulizikalina zaako kenyina waliwo agenda ogamba nti muzungu namuwa mutwalo gwokka. Kati nchalenjinga oteekeko ezisingako awo
zenja zituusa ewa muzeeyi David Wadimba. Yes. Anyway, ngenda kwogera n'omukyala ndaba olunaku lw'enkya nga wembadde nkugambye. Yes. Tulabe oba osobola okgenda otusanyuseemu tuli awo ensago Yes. tugenda okubeera nga tukubira endongo. Wow. Kati muzeeyi tubadde n'ensonga mpitirivu ezitambudde mu kadongo kamu. Yes. Era nga naye mabega awo twalaba ensonga ez'enjawulo nga zitambula mu kisaayi kino ekyakadongo kamu. Yes. Zeekuusizaako eyo ewammwe Yes. waziwulirako Waffe Kalagala. ku mugenzi John Mabirizi. Mbadde nziwulira mu luvuuvuumo naye nga simanyi butuufu bwazo na ngeri yaazo. Kati nga bw'ozze ggwe abadde azinga oziwulira kijja kunnyamba nnyo nange okutandikira we mmanyi okutuusa awo olowooza nti w'oyagala. Okay. Twali ku mitimbagano wiiki nga 2 emabega ne tulaba eggulire nga lifuluma ku luyimba lwa Paulo Kafeero olwa Walumbe Saaya Yes. nti mukoddomi wange Angel Sekandi ye yaluwandiika. Yes. Era nga bagamba oluyimba olwo lwasooka kuyimbibwa omugenzi John Mabirizi, kyemanyi obulungi nti oyo mutabanyiwo. Yes. Naye njagala okubeera nga kubanga ffe abamu mwenga mmwe mwabalina okubeera nga ebimu mu bitulambulira okubeera nga tufuna ekituufu. Kituufu. Yes. So akazindaalo kali erigwe ku luyimba lwa Walumbe Saaya nekyolumanyiiko wakati wa Paulo Kafeero, John Mabirizi oba oliawo ne mukoddomi wange Angel Sekandi Gasozi. Sijja kgenda nnyo ku bigambo bya mukulu Sekandi. Yes. Naye nga kyemmanyi oluyimba lwa mu kusooka kwonna lwabagibwa John Mabirizi. Lwabagibwa okubagwa si kyekyandibadde ng'okuzimba. Okuluzimba. Yes. Kati bwaluzimba baali mu budde obwo nga bali ne Paulo mu Makula Gita Singers. Yes. Baayawukana awo oli n'agenda eri ono n'asigala eno. Kati oluyimba nsigaza yaalwo lusigale ewa Kafeero olw'okuba baali ba mukwano nnyo. Sirowooza nti oba Kafeero yayongeramu oba Mabirizi we yaluleka we yaluleka. Naye ndowooza nti yayongeramu olw'ensonga nti yateekamu ekigambo ekigamba nti oba Mabirizi bamulyanga yadde. So oluyimba mu kumanya kwange lwazimbibwa omugenzi John Mabirizi. Yes. Yali alupafominzeeko oba yaluleka lwali lusigadde mu bitabo? Lwali lusigadde mu bitabo naye bwe twabanga mu kyalo eyo nga akutte gita bweti yaluyimbanga. Yes. Osobola otusuniramuko omanyi anti ffe omanyi ebiseera ebisinga tusemberera ekyo ekintu kyekisinga okutunyumira n'okutugirayo emboozi. Mbadde saagala ekyo kigendamu nnyo naye nga kyenkubuulidde kyekyo kyemmanyiiko ekitono. Okay. Anyway, bantu bange ono ye muzeeyi David Wadimba, ono ye kojja w'omugenzi John Mabirizi gw'owulira Paulo Kafeero nga amuyimbako mu luyimba nsonda nnya. Kyava ne mbwa kojja ekifuuka nti ate tulinga abaali bafuuse ab'oluganda. Yes. Kubanga twakulira mu nnyumba emu twatandika okuyimba ku ndongo eno lumu nga tuli wamu. Yes. Era bwe yavanga mu Makula nange nenva gye nalinga tusinkana waka waffe era ne twawukanira eyo buli muntu n'asaasaana okugenda gy'akolera naye nga era n'okugenda okufa nga tuli wamu. Kubanga bwe yagonzebwa engeri y'obulamu yakomezebwawo n'abeera eyo awaka. Yes. Nzijukira Wandaga wali ku Kayembe we yabeeranga. Awo yabeeranga we twagenda. Yes. Awo yali azimbye amaka ge. Awo
kale ono ye Muzeeyi David Wadimba okuluyimba olwa Walumbeza yalukubizza abantu bangi empawa buli omu ayogedde kyasobola abavoola ne bavoola ekintu nze nga nze kinavumirira nti ekyo kikyamu kubanga nalabamu abamu nga balinga abatyoboola mukoddomi wange kubanga bano abantu Kafeero ne Angel kiyinza okubeerera ekizibu okubeera ng'obaawula ekituufu ekyo yes anyway kyekyo kye twagadde okubeera nga tugezaako okubeera nga tuluŋŋamya then ekirala nga enagambako tuli mu nteekateeka ey'okubeera nga tujja ekalagala olunaku lwonna tubeere nga tusobola okuyooyoota ekintu ekyo kirungi nnyo era kyatusanyusa ng'abafamire n'abatuuze kubanga oli yali muntu nga w'abantu naye bwe muvaayo ne mulaba nti mulumiriddwa omuntu waffe kulabika nti naffe abakyali abalamu tubaamu essuubi netugaa nti oba oli awo walibaawo engeri yonna gye tuyambibwamu mbadde ngamba nti mwe abakyali abalamu mufunamu endowooza nti naffe twandigenze mangu nga bano bakyali kituwadde essanyu gamba nti omuntu bw'avaawo wabaawo abamulowoozaako abasigala nga ali bantu be yes nga balina omukwano gy'ali kirungi nnyo era tukisiima tweyanziza nnyo tweyanzeewe enteekateeka eno ndowooza egenda kubanga tesookeddaawo mulundi gwaffe ogwasookera ddala twasookera wa Ssaalongo Hamani Ssemakula basudde twatonayo jjinja ery'okumala era omulimu ogwaddako ennaku z'omwezi zaali 2 omwezi ogwokuna 2017 twayooyoota ekijja kya senior woman Irene Nakitto y'ekikubampanga tugenze nga tukola omulimu ogwo mu bitundu eby'enjawulo kwe kubeera nga tulowooza ne kwoyo era we tunaavaawo waliwo abakyala abaayimba mu kisaawe kino ekyakadongo kamu ne bakunaakuna weewaawo nti ensangi zino bangi tebabalabanga ab'amaanyi kugeza nga Ssenga w'abaana ne Pros Nanyiti nga twandirowoozeza nti nabo bandibadde nga bakola ki balowoozebwako era nga mu nteekateeka eyo ne Godfrey Muwaya bonna bamanyi Kayanda naye tuli mu nteekateeka sono juzi nga 22 omwezi ogw'oguwedde yaweza emyaka 29 ng'afudde kituufu akabanga kawanvu ako mukamanyi so awo we tuyimiridde kati Muzeeyi David eyo nga tuvuddeyo projekiti ki empya z'olinawo projekiti empya zeninawo nga ziddala era nga bwe nasoose okugamba nti mbadde mu kyalo nga ninga abuliddeyo oba abulirayo tuusa lwe nagambako nze kansembere mu bantu batandika okuwulira nga ndi kumpi mbategeeze wendi bwensobola okufunika ne bye nninawo kuba mbirina nyimba nzirina empya era kinkoze bulungi okuba nti ndi naawe lino eddoboozi mpozi ndituusa mu bayimbi bannange naddala batandika oba n'abayimba nti nina ennyimba zenzize nkola era nandyetaaze nnyo abayimbi ab'akadongo kamu abalungi nga muyimbi mulungi okulabika nti antuukirira nembaako bwe tutandika okuba ng'ennyimba ezo nzimuwa oba nzibawa okusobola okuba nti tutwaliza wano omulimu gwaffe ogw'akadongo kamu esero mu kisaawe so n'olwekyo okuyimba kuno kakati ate ndi mubi nnyo oba oliawo kanneeyite bwe ntyo kubanga nina ebipya bingi nina odiyo naye olw'obusobozi nga bw'omanyi mbadde sinnasobola kufuna ngeri yonna gye nfuna vidiyo kubanga kyekyandinyambye nnyo abantu okuddamu okundaba so waliwo obunafu mu ngeri eyo
lwansonga ng'ate kibuleeta nsonga ya nsawo ng'era bw'omanyi. Yes, sir. So senga wabaawo omudduukirize Yes, sir. mba nkisiima nnyo era mba nkyagala nkyaniriza Yes, sir. nsobola okugenda mu maaso abantu bange okuddamu okundaba obulungi. Waliwo abaakulabanga ebiseera biri Naye ate kati mubudde obwo obudde baawuliranga ntambi oba kompakiti zetwalina. n'abaakulabanga mu bivulu. Naye kati abasigadde bawulira buwulizi maloboozi nga sooka kati mbadde nsaba Yes, sir. omudduukirize yenna sobola okunyambako mu bya vidiyo. Nyimba nziina ziri ezimu ku odiyo weziri ate ndowooza nga nnongisa. Yes, sir. Muzimu kwezi ennyimba ze wandyetaze okuba nga okola vidiyo luyimba ki? Waliwo gye nayita value y'abakazi. Value y'abakazi. Yes, sir. Tulina olutamba lwaffe luulo lukwate kubanga Yes, sir. omuntu ono ajja okuvaayo okubeera nga yandyagadde akudduukirire oba oliawo Yes, sir. asobola okuwulira n'agamba oluyimba olwo nkoze eki Ndwagadde ndwagadde. ekituufu. Omanyi endongo eno. Omwaka ogwo Yes, sir. yakyaza bamuyita David Mukwaya Tugunda ly'abakyala kati yeyita Daddy S. Yes, sir. Naku olwo nno so bajja ne Mzee Matiya Kakumirizi Yes, sir. ne tuddayo mu gye yatandiikira endongo Yes, sir. n'agamba oluyimba lwange lwe nasookerako naluyita ekyali mu woodi ne mugamba nyimbiramu oluyimba olwo. Yes, sir. Nagira n'asunangamu ng'asiika ne mugamba yimba oluyimba. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 709. Eki okweyo kati wakati eyo ng'amaze okugira luyimba olwo n'entemamu akatundu ako nenkateekayo. Yes, sir. Gye yava omuzira kisa eyanyumirwa emboozi y'oluyimba olwo Yes, sir. amugamba oluyimba olwo njagala ogenda oddemu okwata oluyimba olwo mu nkwata ene ey'ebiseera bino. Yes, sir. Oluyimba abantu basobola oddutegeera era ndowooza zezimu ku nnyimba David Mukwaya Tugunda ly'abakyala zaali mu kutambulirako. Yes, sir. Naye nga byali bya lusaago nga we tuli wano ne nkugamba nti njagala mpulye ku luyimba evvalu ly'abakyala. Waliwo ayinza okubeera eyo n'agira neegomba n'agamba Mzee David ze nkuwadde vidiyo. Ekituufu ekyo. Kale sir. Balinyisa endigi mulewe emisana bagomose nakyeya majjuzi lwe nali wano kyendongo tuli butoola badde nsaba mbaweemu akadakiika mwetereze akazimmwe mubadde kifansoni mwazijje wambuuzaye munabaki akuyita kuteeka kukyusa ku mutwe siku luno kampeyini gye mukoze kakuye gamala mulinde kiva mu bokisi nnyinyona omutwe buli mukazi abampitako sikyalaba kyono mubi abalenzi byabaweddeko abo
n'empale zaagala kuvaamu bwapatayiza ebizigo bikolwa muki okunyweka n'emukirako abayindiya mutumizze temuluma mulaze kyemulinawo ebiro bino temugaba jjaliwo ogula kyolaba kiva ku waleti valyo y'abakazi mukimanye eva ku waleti terijjaliwo ogula kyolaba kati kiva ku waleti valyo y'abakazi mukimanye ng'olina waleti minisoni yakutteyo akatego ke mwateza abasajja tutunula biriroliro njagala omusajja ewakanamu atali ku limoti y'abano tokyayawula bannakampala mu byalo kubayo akafaananyi ebyana biri mu byalo eyo kwokomya amaaso yali mirembe gya mwanga omulembe omutebi batubuuza nakikati mukuulika embiyungu eyo kwekubako enfuufu mwabazeekana akantu eyababalira ekibalo yali mukugunyo najja tuwanguza omweso kati mutukubye emimiro buli wolaza amaaso mwe matungulu agaliwo munatusuula ku nkonge mutulanga ki kunaawulwa muva emibiri munatusuula ku nkonge mutulanga ki muva mubyota mutya emibiri ekintu kituyinze kino ne tutunula ekirolo olw'emisono gy'enviiri zino dizayini ngeri ki ze mukoze olususu ne mukyusa n'entunula munaku anaalyawo akantu bagere ekkubo omunaku omuntu afudde omwoyo abaami mukola essente abakyala baleera ebyamaluso babimala okwewunda kutyo bambi babiteeka mu ssente gendayo nayo kimanya nti terijjaliwo ogula kyolaba kati kiva ku waleti valyo y'abakazi mukimanye eva ku waleti terijjaliwo ogula kyolaba kiva ku waleti valyo y'abakazi mukimanye eva ku waleti. Okay, kale musajja munnange gwali eyo ng'obadde ebintu okyalowooza nti kuno okunyirira kwe baliko olina ky'obateekako munnange nyweza waleti yo woonoofuna waleti ojja kulya ekyo ky'okola ki kyeweetaagira ddala. Yes, olwo lwe lumu ku nnyimba za Muzeeyi David Wadimba yakuyimbira omwana w'abalo olupya n'obulala gye buli nze nno weekuba kulwana nnyo waliwo oluyimba luli akafa akalungi lwanyumira nnyo era nga ndowooza kankoole mikwano gyange mwami Mubiru Charles Kikaya College School nsaba kyonna ky'osobola nga we tuzze tukola mu nteekateeka zaffe ez'enjawulo omwaka 2024 twakwatira Muzeeyi Celeste Kasule vidiyo y'oluyimba Saasira waŋŋamba lwakunyumira nnyo kati nsaba n'oluyimba olwa akafa akalungi olwa Muzeeyi David Wadimba twekwatekwate vidiyo eyo tugikole naye abeereko n'ekintu kyasobola okubeera nga atulekera ekifaananyi kyetugenda okubeera era nja kukyebaliza nnyo abaana ababakiwomyemu omutwe okunyamba naye nja kuba nsanyuse nnyo nga nsanyukidde ddala. Ndinabbi is a hot and ba yoyo mukyala waffe mukyala namba ya Harriet n'omwami Inginiya Sonko nsaba naffe oluyimbo akafa akalungi agenda tutuzanyiramuko naye nandisabye nti twekwatekwate abeere ng'asobola okukwata oluyimba olwo vidiyo akafa akalungi ate ekirungi mmwe ne venue weeri tusobola okujja ku Be-Easy ne tukwatira awo tupromotinga ekifo kyaffe kubanga kijja beeramu mu background ebipande byaffe bijja beeramu naye nga naffe tulina kye tukoze eki tulina kye tumwongeddeko ne mukyala Namatovu Fatuma New Subs be bantu basatu benkowodde kyemmanyi musobolera ddala ne tukwata vidiyo ya Muzeeyi David Wadimba n'abanga naye ayinayo kyasobola okubeera ng'alaga nze yinza okuba nga mbakase naye gw'oyinza okubeera eyo nti mu nnyimba za David Wadimba
oluyimba luno nze lwenjagala tukole ki munkwatire video ye Muzeeyi David waali ne David wendi ffe nga tujja nga tukola ki nga tunoonya wa kamera ng'ajja abe ng'ajja tugatagata ebifaananyi bino nga tuteekawo ekyo ekintu akafo akalungi lw'olutambula lutya akafo akalungi akafo akalungi soddeyo bwanga nkyali oli omulemezi ow'edda balabuzeeko ebbanga naye bambi mbalowoozaako nnyo era bwe mbeera ewange mu mbeera mu birowoozo ntakera mbaleetere ate bino bantu bange ebyebigere nno bino muligirireko awo bantu bange nze nnakubya ebyuma omwana weeruweero mbalage nti eyinza mwanyooma nga luli bwe nalinga mu ngalo za ddaani nazze nkyusa essinza oli kati eno New Bible bukya nyimba bazuulira n'abafuuzi raba neekubira sayidi ey'abakazi bw'embeera nnyimba ensonga eri nti okuva mu ttuulwe nagezaako kuwo nayimirwa nnyo geemu oba abakazi mmwe muli mu kyawo buli alegako atenda abaami muwaka n'oba si kyo ekituyaayanya ki mu bakyala ne tuwaayo ebyaffe balina zaabaawo batudde buli ayina ebbeere si wa muzannya aliko akatundu engeri yakeesanyusa kwe kutubuuba nga batyo abaami temwegaana wabula mukkirize nti nno baabakyala tebakyasaaga kati kakabeera akatono nga kasiiwuufu obuguluka bambi bibeera bya misana bwe bubungeere baaya abatala sitiiti zijjuddeko abakyala abeewalula abalema bayonsa baana kati ibannanga ono kirasomba era basajja ffeffe tusooba ne tubalinnyo obugere tuwalampa bunnyabo obwewalula omukazi ng'ali luno amazima kituufu nnyo nzikiriza omukazi oba adigida ekintu ekyo kya bbeeyi kikozesa basajja ffe njagala musajja wano eyeewaka n'atakuba maviiviyaani n'abokkolera omukazi ng'essaawa eyo gy'omanya etuuse boogera na boole mu ddoboozi erinyuma ennyedduungi ensonga eyo twogezesanga abakoleera lwakuweebwa ekyo matumbi budde n'ompuguma olumba mmeega baati tulagaanye weebakira wanga nnyini wanyizze era obusungu obwabuwewezaako ye mukyalo oyo olwo nodda mu muudu n'oweweera n'oteeka okukamala sebukya nnoonya ssente senga kati njogerwako wano naye ekizitwala kinziiweeyo ebintu biveeko ebyo era nnenya munnange lwakuba gwe totambula mu nsi eno olaba buntuntu wano naye bannange nsi erimu ebyana mazima kituufu nnyendongo eno etulabizza ebingi va ku ebyo byolaba wano ne boobeera gwewaayo ssente omwana aligita ati n'owuniikirira okumala ebbanga kyobuddako mpozi kuva mu ekyo ky'olinawo kimuwa laba tusiba buno obukazikazi obuli mu mbeera embi ate olwo biri ebyana by'abasajja tubikolere kimbuuza mwafuna kya bbeeyi tewali musajja aboggolerawo ne bw'aba mukambwe ennyo ku kintu ekyagondeera ateeka kabe essaabazira ng'alabyo niya jjojjo bya Amerika nga bw'aba ne munneewe nga mukyala asuula wali ebisi bakazi mmwe mbalabe temuli keeki mulina zaabu buli alegako atenda akale naffe katubalaga embiibya ok kale olwo lwe luyimba lwa Muzeeyi David Wadimba oluyimba luno lwemabegako awo lwa mwaka ogwo oguwedde lwa mwaka ogwo oguwedde naye nga ndowooza nti lwe lumu ku nnyimba ze twandibadde nga tutunuulira okubeera nga tukwatako olina oluyimba lwe wayimba ne mukadde waffe Ssenga Josephine Ndagire Nabitaka okyalujjukira ndujjukira so naye yalutandikanga ebitundu ebyange ne biba mu maaso kati era nalwo tukolanga etwakola omwana w'abalo gwe otuwamu just katunduko akooli kati gwe ali eyo ku bantu bano nze abasatu bensimbyeko essira naye nga ndina mwami Makumbi Lamanthani oyo munywanyi wange entambula naye nno naye weeyo weewamwe weeruwe ndina muwala wange Susan Sozi abo wemba ngambye
sisobola kulemwayo 5,000 ze tusobola agattagattako ne tufuna oluyimba lwe tusobola okubeera nga tukola ki nga tuyiikiriza at least lwe tuzza okukola ekijja kya John Mabirizi tusobola okwerekereza ne tufuna we tusobola okubeera nga tukola ki nga tukwatayo vidiyo gwe ne tubanga naawe tulina kye tukulekedde naye ansa nnyo kisiimira ddala bannange nteekateeka eyo mbanjaniriza nnyo nnyo era banaakiwomamu omutwe simanyi bwe ndibeebaza wabula byonna biba bwa Katonda ebyo naye nga gwe ekyoba obeera omugumu nti ekimu ku byo ezimu ku nnyimba ezo tujja kufunayo oluyimba lumu Mwami Makumbi osobola otuyambako okuselectinga kubanga ye ennyimba azimanyi nnyo nalaba luyimba ki lwe twandikoze vidiyo kubanga ye omwana w'abalo vidiyo yakolebwa kati zino ezisigadde netubanga tugira oluyimba lwe wayimba ne Josephine Ndagire Nabitaka lwali luyimba ki luyitanga Nangonzi mwaluyimba mwaka ki 97 yes so lwo Nangonzi emboozi yali ku ki mboozi eyo nagizimbira ku maka ng'omukyala andabamu obugayaavu oba obutaweerera baana gamba yali ajjayo endowooza ye nti aba abaana bandisomyeko kubanga nga bwe bw'omanyi nti omwami awaka wabaawo obugayaavu obwo so nga ate omukyala kiba muli kimuluma okulaba ng'abaana batudde awaka oba gwe n'akubalanga ali mu bibyo atalumirirwa kaakati emboozi eyo yazimbirwawo era twagenda okuwunzika nga tukkaanyiza tukwatize wamu abaana bagende ku ssomero kati gwe muli before okubeera nga mutuula okukkaanya ki ekyo ekyali kikulemesa okubeera nga abaana bagenda ku ssomero ebintu ebyo gamba nga okuyimba bw'okumanyi si nga nze anti kati ekyo mwe muba gwe okyambala naye ng'osiiga kifaananyi ekiri mu bantu mba nakiraba mu bantu nga ensi bw'ogimanyi era ng'amaka bw'ogamanyi kakati nenzimbira okwo nga nkyeyise nga n'omukyala naye tuli mu bufumbo aŋŋamba kino nange mmuddamu kino era nga bwe bitera okubeera awaka w'abantu kale tuweemo akayimba ako nga wekatambula bagamba ennaku zino abasajja twesuuliddeyo gwa naggamba koolabisa okuba omusaale alumiriddwa amabujje gaffe butakwata mpise obeeti onoozigyamu obugambo bwange sikimanyi nnyo obuwanvu kuba ndudde odukola mu pulakitiisi naye ng'entambula yaluyo eyo baluyita Nangonzi nze ng'omwo ndutegedde naye oba olya gwe atategedde luyimba olwo ogenda kunnoonya ojja olufune naye nange munnange ojjayo nejjanga kituufu ekyo kubanga munaayi bangi bajjanga beetaaga ebintu bino ekituufu ate oyogera ku mutaka oli bumaali emboozi n'ekyuka naye nga naffe okukuŋŋaanya ebintu bino kitutwalidde bingi ekituufu sabo waliwo omwami gwe naguddeko awo Kakiri Bob Muzika mwami Bob Muzika akuŋŋaanyiza ebyafaayo yesi byakadongo kamu kasita kyonna kibeera kyeyintu kyedda okyajjukira terefayina zammwe zino ezasookera ddala zino ezaali ez'oluwuzi ez'oluwuzi akyazirina era kyekimu ku bintu bye neesunze kubanga yakwatanga amawulire ago n'asalamu obwo obuntu kati obudde buno nga byaki byatunzi mu kiseera kino ezo nnyimba zaffe zonna azirina ebifaananyi alina ebintu kye yankolera abantu tuwulira mbwe ewazana naye ng'ewazana tetutegeera n'atuleetera omukyalo oyo yavaako ekitundu ekyo okukiyita zana then alina
ekitundu ekirala kyeyatuga abantu ab'enjawulo ebitundu byonna ebisinga mu Gundi mu kibuga muno ebize byogerwako naye nga manya g'abantu okugeza kati nga ogenda lyewaffe ewa Anthony Mukono oyo Anthony yali makanika wa bugaali. Kati wano ewammwe ew'obulenzi ndowooza nawo okyajjukira lwaki baatumawo ow'obulenzi obwo obulenzi obubiri kiwulira buwulizi naye saakimanya bulungi. Obulenzi obubiri bwe bwasooka nga nabwo bukanikirawo obugaali ne buteekawo n'akaduuka kyekyava ew'obulenzi. Bingi bye tusobola okubeera nga twogerako. Anyway, Muzeeyi David njagala kwerekereza mbeere nga nsobola okweyongerayo. Yazza nnyo okumpa omukisa guno okunkyalirako oba okunkyaza ne tubaako bye twogera ne tunyumyamu ate n'abantu bange abandaba kati nyongera okubakakasa nti wendi era okuyimba kugenda mu maaso nkyawandiika endongo nkyagisuna ndi muyimbi n'olwekyo ne bwe biba bivulunga era bw'okyogeddeko nkyasobola okupafoominga obulungi era ndowooza nja kweyanza nnyo bannange abanaavaayo ne banziruukirira mu musiki muno naddala vidiyo bwe nfunayo ka vidiyo kinyamba nnyo abantu bange kinzizaamu amaanyi bulungi. Nja kukyeyanza nnyo bannange. Then ekirala nakyo kino kankibuuze ku lw'abannaffe naddala nga wetuzze ku mulembe gwammwe guli gw'endongo yaffe eri ey'olukoba nammwe mwalinangayo be mwayiiyizangayo ennyimba oba nammwe mulina abaabayiiyizangayo ennyimba? Mpozi ngeri y'abakyala naye abaami tebaalina nnyo kuwandiikirwa. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Twali twewandiikira ne tweyimbira okuggyako abakyala be twawandiikiranga. Sebo nga wafunayo omukyala mu kibiina kubanga nsuubira era okutambula kwammwe okusinga era mwatambuliranga mu bibiina. Wali osobola tugeze gweowa entebe gitasingazi wali osobola okuwandiikira ow'amatendo? Kubanga twabanga ba mikwano kakati ng'ayinza okuba mu matendo naye ng'ate mukwano gwange n'aŋŋamba nti wandimpandiikiddeyo akayimba nga kisoboka n'okamuwandiikira n'agenda akayimbira eri. Nga bakama bammwe basobola okukkiriza ekintu ekyo okubeera nga kyetadde mu lwatu nti ono yawandiikidde ow'ekibiina kiri? Era tekyabanga kya lwatu naye ng'oli bwagenda n'akayimba ke oluusi twalabiranga awo abawala nga bazze okusaba emirimu mu gurupu ng'ayimba oluyimba naye ng'alina gye yalujja eyo oba ng'avudde mu gurupu gundi ng'azze mu gurupu gundi naye ng'eyalumu waali eri. Tekyavunaanibwanga nnyo okugenda wala. Ekirala Muzeeyi kyekireetedde ekisaayi kyaffe kino ekya kadongo kamu naddala ku mutendera ogw'okuwandiika okubeera nga guserebera kubanga w'otunuulira nti kati ensangi zino okuwandiika kuli okwammwe oba abantu abawandiisi nga ba mukoddomi wange Sekandi Gasuza osanga babale. Lwaki ensangi zino tulina abawandiisi batono? Ensonga eyo si batono naye abantu ndowooza bakigenze bagamba nti oba kadongo kamu takyalimu nnyo maanyi era abawandiika kadongo kamu kati batono. Anti nange batono kyengezaako naye nga mpozi n'ekirala
n'empandiika yennyini egamba nti kampandiike ku kintu gundi nkirungamye nkiwoomese kuba ffe twatwalanga obudde. Kyakutwaliranga bbanga ki oluyimba okuluggyako engalo? Oluyimba bwe wawandiikanga n'osooka naawe wennyini oluwuliriza kale nga oyinza okuluwandiika n'olumaliriza mu nnaku nga 5 oba wiiki kale naye n'osooka oluwulira oba luyimba luno gye ndutwala banaalunyumirwa nze lunnyumidde kale ekyatutwaliranga obudde okwekenneenya. Yewe ntuukidde nkusanze n'ebitabo. Esebo Ebitabo byaki? Ebitabo by'ennyimba era nga bwe nkugambye nti mpandiika ndi ku sipiidi nnene. Nsaba kino mujja kunsonyiwa Junior. Nsaba otunuleko wali obutabo obuli awo ondeetereko ku butabo obwo. Kubanga oba olumu we twogera ku bintu bino abantu balowooza nti mpulira ensangi zino oli nti nagenze awo mu studio ne nvaayo n'ekiyimba nabadde siina kyagira ki nengenda nenfunayo ekiyimba awo era nafulumiza ekiyimba. Ku mulembe gwammwe guli walinga osobola okugenda mu studio n'ogira wali osobola okugenda mu studio n'ovaayo n'oluyimba nga wekiri ensangi zino. Bibino ebitabo bibino nsanga biri bimeka 5 byonna bijjudde ennyimba ebyo era nga bwe nti mpya ziri omuzijja. Kati oli ye musomesa? Nja kumutuukako kubanga kuno wawandiikako David. Yes. Tegeeza omukulu oli takitwala. Yali si nsonga. Kati kuno ndabako music. Ekyo sikiwandiikeko. Kino si kiwandiike kyako ne kino naye nga zonna nnyimba nga era bwe ngamba abawagizi bange nti situdde nyendera ddala mu maaso era nga bwe nkowodde abayimbi b'akadongo kamu tujja kufuna ennamba y'essimu osobola wano oba owandiika luyimba lwali lwennyini luyimba endongo gy'enkuba kembadde ennyimba wano akasoose gundi bali abakyala anga kaakano zonna nga bwolaba wano tukyali ku luyimba olumba nagenze ku lulala n'olulala tetukyawandiika nnyo nnyimba mpanvu ngaera bwekirabanga wandiika obutundu 3. Nalaba muzeeyi wange Celeste Kasule nga eno ensawo aba ataddemu ekitabo eno ataddemu ekitabo wano mu mmotoka aliwo ekitabo naye ng'ebyo byonna ali mu kupanga oluyimba olwonna oluyimba nga lwali mu nkola lwa ddakiika 4 n'omubuuza muzeeyi kati ebitabo ebyo byonna n'agamba ffe ku mulembe guli nti nga weemala okuyiiya wano luno nendumaliriza ate nzira mu kitabo ekirala ekitereeza luno yali mutuufu n'ensazaamu kubanga wabaawo obugambo nakakujjira luvannyuma nogaa nti ate kano nandikatadde wano n'otokuutiza ekino nekisigalawo kati n'owandiika ate awalala ogenda ng'otereeza. Yali mutuufu ku nsonga eyo. Kati ku mulembe gwammwe era nammwe mwasobolanga okubeera nga mugira ndaba ab'ensangi zino basanga ali mu studio ajjemu n'essaati n'ekitabo kye mu mikono ng'asoma bisome. Nga bw'ogambye ensangi zino ekyo kati kyekiriwo naye ekyo ffe si bwe kyali. Twagendanga oluyimba luli mu mutwe omanya nti kati ngenze kunkubira bidongo kuba tetwekubiranga. Genda mu studio ng'oyimba buyimbi nga waliwo abakubi awo. Yes. Okay. Kale bantu bange muzeeyi David Wadimba musanze nga ali ku mulimo guno gwa bitabo. Ali ku mulimo gwa bitabo oyinza okulowooza nti mwana wa baby class ali mu kuzimba ggwanga bwe bati bwe baakolanga eggwanga n'olutamba lwe luulwo. Omwami oli ogambye ogenda mutuukako. Kantuuke ku ekyo. Njagala okusiima ennyo abantu nga kati bwe mbadde nsaba obuyambi. Omwami oyo yansanga Kalagala. N'awulira nga yali yampulira naye oyo yabulira wa
mu kubuuliriza okungi n'amanya nti gye ndi eyo era najja ne twogera nambuuza gye nabulira ne munnyonnyola obuzibu nanjoola nga bw'onooyoola ka bebi nandeeta nanaazaako ettaka kaakati era bwe bulamu buno bwe ndimu n'amaanyi amangi ejjeeko yange Sseruganda weebala okusitula muzeeyi naye nange siri bulungi kale nnyambye nnyo ate nkyalowooza nti tannakoowa agendera ddala mu maaso ampa amagezi ambeezezzaawo mu ngeri yonna gye bandabamu kati mu buli kimu musiima nnyo mpozzi amannya ge ye mukulu Eriya Lule. Yes. Pozi balule babeera baki? Kuliddira muzzukulu wa Kisolo. Muzzukulu wa Kisolo. Wang'onge. Kale. Musiima nnyo. Yes sir. Ku ntobo y'omutima gwange mu bulamu bwange bwonna. Kuba senga ndowooza tewandinsanze na wano. Era nandibadde nzije. Wandibadde gye mu kyalo naye yansibako. Yes sir. Yandeetera ku mugongo. Yes sir. Ndi wano. Okay, kale. Yes. Era enfundo eziwera ngenda kubeera nga mbalinnyirira Mwami Lule. Wondaba nga nkulinnyidde ekigambo kiyinza obutalabika bulungi naye onzikirizanga nja kubeera nga mbalinnyirira nga buli kaseera nzija ne tukola ki ne tuwayaamu naye mu nteekateeka nze kyengenda okulwana ku muzeeyi kwe kufunayo vidiyo emu then n'okugenda ekalagala muganda waffe John Mabirizi naye tutereeze we yeebase kubanga abaalaba olutambi lwe nakola emabega eyo ekijja kyali kibulamu okusinziira ku maanyi ga John. Kati kino kyonna abawagizi b'endongo naddala abawagizi ba Prince Job Paul Kafeero omwami John Mabirizi abakwatako wadde ebukunja tetunatereezaayo naye noono alina ekikumi alina ki waliwo omwami bamuyita Sembaya Patrick oba alitaki waŋŋamba nti weetaaga okubeera nga okola ekijja kya John nti we tutuukanga okubeera nga tukikola nkutegeezangako kati ke kadde ok'okubeera nga tukola ekijja kya John Mabirizi. John Mabirizi olina kyosobola okujjukiza abantu abalala naddala mpozi ku luli waŋŋamba olinayo akayimba ke kosobola okwonamu? Engeri eyo ngeri gye twali tukyewala ennyo nga ekyoli kiba kyoli kati ekyo ekitakyaliwo obudde buno kati tekiriiwo osanga ono ate mu kifo ekyokubeera ng'anywerera ku zize ng'ate asinga ategeera zaamulala ekintu ekyo yesewa tetwakirina naye nga baamunyumirwa nnyo era yali musajja mulungi mu music yayimbira abantu bulungi nnyo kale bantu bange bwe ntyo bwe tulabise olunaku olwaleero nze wano nvuddewo nzize ewaffe bagamba ewalungi tewabaki kati nzu nno nange nzize ewaffe. Njagala nnyo ssebo okutwala omukisa guno okwebaza olw'okutunoonyanga n'otwala obudde n'olaba bwe tuli n'otukolamu omulimu omulungi tweyanzega era genda mu maaso Mukama akuwe nnyo omukisa n'abatulaba bannaffe nongera okubategeeza nti gye tuli Katonda atuwadde obulamu twebaza nnyo omukutu guno kwe twogerera mwebale nnyo mwebalire ddala ab'omukutu guno management yonna tusiima nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okutulowoozangako n'okutufissizaawo akadde ne mutukomyawo mu bantu ne batulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Omwaka ogwo no
twasinkana muzeeyi Moses Wamala. Yes. Naliko naye ennaku ezo. Ennaku ezo. Era wokimubuuza asobola okugamba twanyumiza nno ddala. Era n'asula n'okusula n'ajja yasanyuka ngeri gye twamuyisaamu kubanga be bamu ku bantu ebitono bye tusobola okubasiima. Tuyinza obutakusiima ng'etwasiima oli naye ate tukukolera ne kino n'otuwa weebale ekitegeeza oba okoze eki? Obeera osiimye. Kituufu ekyo. Yatunyumiza emboozi yali mpitirivu. Era oyo nno twatandika naye mu ntebe gita twajja lumu ne tubeera ba mukwano nnyo era ne kati tuwuliziganya buli muntu amanye embeera gye mwe tuli. Katusabe Mukama Katonda atusobozese tukoleyo olunaku entebe gi Star Singers. Musanye otukubako endongo nga muli wamu. Kaakati nga bwe nfunye omukisa okufuna connection ya mukulu Dani. Nja kwogerako naye. Tulabe endowooza eyo bwe tukisobola okuyetambuza. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.